bw'abadde alambula pulojekiti z'obusiraamu Empigi ne Butambala, Supreme Mufti Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa atandikidde ku kitebe kya disitulikiti Empigi n'agenda ku ssomero lya Mpigi Umeya ng'enaguddewo omuzikiti. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bw'avudde wano agenze ku kkomera ly'Empigi ng'enaakubiriza abasibe okunywerera Katonda waabwe basobole okufuna empeera okuva eri Allah. Bakuutira okutya Katonda nga muli mu kkomera era ne mbakuutira okubeera ekyokulabirako ekirungi. Bwe munaaba muzzeeyo Katonda ajja bazzaayo naye bw'abazzaayo ate mbeera ekyokulabirako ekirungi. Oluvannyuma bagabidde abasibe ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli amasowaani, ebikopo n'ebirala. Okuba nti twebaza nnyo olw'okuba nti ozze n'omanya nti abasibe gye tuli twagala nnyo okwebaza bakama baffe. Ekisokera ddala kye njagala okugamba mu nti wano tulina kye bayita eddembe ly'obuntu kyetutasuubiranga nako nti kiyinza okubaawo mu kkomera. Yeeyongeddeyo e Butambala ku muzikiti e Kaabasanda ng'eno gy'asaalidde. Allahu Akbar. Wanakulira ddaawa ku muzikiti ekibuli Sheikh Nuhu Muzatabate wasinzidde ne yeebaza bannabutambala olw'okuwulira omulanga gwe ne batandika okuzimba emizikiti egy'omulembe bw'atyo n'abasaba okukuliza abaana baabwe mu ddiini. So njagala mbeebaza okubeera nga tuli wano Kaabasanda nga weewaali biri naye ate olwaliro wewalina bino olwaliro nga tusonda ssente za kuzimba muzikiti afa Allahu amma salafu byakulembera Allah abitusonyiwe byonna. Bagenze ne ku ssomero lya Kibibi Technical era nga balikulira balambuza Supreme Mufti emirimu egikolebwayo omuli okukanika emmotoka, okutunga ebyalaani n'ebirala. Okulambula kwe okukomekkereza ku ssomero lya Lukalu Quran School gye yeebaliza abantu abawaayo ettaka kwe liri era n'akubiriza n'abasiraamu okudduukirira emirimu gy'obusiraamu egitandikibwawo mu ggwanga lyonna. Nja kutwala omukisa guno okwebaza abo bonna abalina kye bakoze ne bazimba essomero lino erya Lukalu. Tusaba Katonda abagaziirize riziki era abawa omukono ogufuna abagaggawaze obugagga bwabwe n'okufuna kwabwe babeere nga bafuna bufunyi nga n'emirimu gy'obusiraamu gitambula. Ategeezezza ng'essomero lino bwe ligenda okwongera okunnyikiza eddiini y'obusiraamu mu kitundu kino era n'akubiriza bannabutambala okulyettanira. Mbeebazizza nnyo nga nsaba Katonda ekifo kino akifuula eky'emikisa ate asaasire n'abo abatandikawo ekifo kino olw'okwerekereza nga banoonya ekigambo kya Katonda kibeere waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire ate naffe atuwa amaanyi n'obuvumu. Nze kimpadde essuubi nga Supreme Mufti kubanga egimu ku mirimu gyange gye gino. Damba Tadeo ne Joseph Kinoyo bakusakidde eggulire lino ku Rabkedde TV.